abawagizi baffe ab'ekibiina kya NUP badda ku kitebe wali ne beekuŋŋaanyizaawo kirina buzibu ki ne balemwa okugenda okubunyisa enjiri buli omu abeera wali principal amulabe mwami kwezire kinaatusobozesa okutwala obuyinza kyakubuuza ebyange ekyokubiri tuyina ennongoosereza ereetebwa Norbert Mao mu nnongoosereza eyo nga mulimu ekya parliament okulonda pulezidenti naye mwe musirise busirisi ng'ennongoosereza ezo zitandise okubagibwa kyokka tetulina kukolamu bwe zinaamala okuyisibwa olwo ate mulyoke mukomewo mutawaanya abantu nti ennongoosereza zaayita kyekisaana okukolebwa mu kiseera kino ng'ennongoosereza tezinaba kuleetebwa mu parliament. Njagala kutandikira ku kiri kyotandikidde otugambye buli omu ayagala kubeera wali nga principal amulaba bulabi baagala kubeera kuli nga naye nga ku ground tebaliyo. Mwami Kwezi ofaananye nga omuntu eyasibye enkoko n'agisiba okuva erira amagulu gombi n'agireeta awaka naye ng'agisiba jjo ku ssaawa zino atuusa awaka n'agisumulula amagulu n'agiteeka awo naye agibuuza nti lwaki totambula amagulu gaba gakyasannyaladde kakati abaana baffe aba NUP ate nga gutera okugamba mbu oli wa NUP sitera kugamba oyagala bave ku kitebe bagende eri poliisi gyebakubira era gyebatwala n'okubasiba kati gwogamba nti wano Kyagulanyi abeerawo nga gwe baagala okulaba nze olinabyeko ku kitebe nga wendi kwisukulaba yanti gati naawe toli wa NUP basitambula oli wa NUP ow'ebitege ajjudde afaanana atya be bagenda ne banoonya akalulu mu field ne bambala akakoofiira bw'oba okyansuubira okundaba mu banoonyi b'akalulu bakakuyege eyo navaayo emyaka nga 3 emabega tokyakuyega nze ntuula nga wano wentudde nenjogera n'abantu akakadde kalamba nembabuulira nti ono yakuzizza ebbaaside ey'emyaka 8 leero yakkirizza nti 8 kiweze naye wakkiririza nti 8 kiweze kifaanako ng'ono omukyala akuza 26 buli lunaku lwalikkiriza nti awezezzaana nawe omumanyi buli lwajja birthday ya 26 walikkiririza nti awezezza emyaka 4 agenda kuba ali mu 7 kati abaana baffe nina mu taxi mwembadde nzigira manyi bujanga babba pikipiki yange ntambulira mu taxi kibi nnyo omuvubuka n'agamba nti nze ngumira ku ssuubi era essuubi lyendiko ndaba oyagenda kufa essaawa yonna ne mugamba nti ekifugisiza omusajja ono emyaka kati 4 ng'agenda mu 5 ssuubi bassemwogerere baatuteerawo Evaristo Nyanzi n'abalala nga bagenda mu nsiko okulwanyisa Museveni bamuwanga nga boogera ebikikinike ku Museveni tajja kuva mu buyinza bakayiira nga battibwa bankwanga nga battibwa bassemwogerere baatuwa essuubi ne bagamba eno Uganda mu byafaayo teri yali agifuza emyaka gisukka 8 temukakaalukana naye era ffe katugende tuzimba omusingi ogunaatuyamba okumujja mu buyinza tubutwale semwogerere n'amwegattako abadde Daily Monitor ne bakuba n'akapande kakatuuni mu Daily Monitor nga Museveni ayambadde ensawo ng'eno bweti eyange ng'ajambadde ku mugongo naye ng'omutwe gwayo Paulo Kanga semwogerere nti Museveni buli alinga ateekwa okulaga nga Paulo semwogerere yakulembera era Paulo semwogerere yakola kinene nnyo okutufugisa Museveni emyaka 8 kati gye yakatufuga ati yamulaga ensi naye ng'atuwadde essuubi nti Museveni mu myaka 8 ajja kuba avudde mu buki mu buyinza kati emyaka tugenda mu ameka mwana ate tunula mutabani we naye awoominga era obukulembeze abwagala nnyo naye tujja kusaba bakatonda baffe bajja kumututaasa ne bw'onoosaba ffe yayinza okuba nga alina buli kimu kubanga kati ffe nga bwe tulaba n'obugalo bwaffe buno n'obukono tuyinza mukola ki alina emmundu alina amagye munene naye omwana oyo n'okutegeera ategeera muve mu ebyo newankubadde mutani wa president ayagala mumuleeta naye muhoozi musajja amanyi ebyobufuzi muhoozi bamuvuma
Muhoozi toliwulira nga kazi bulijjo obeera natamala emirundi nze omanyize kankubuulire ekituufu kiba kituufu. Nebagashumba Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira? Nebagashumba mbalaba naawe wano. Mbuuza Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira? Nze olw'okuba mutya nga nkyayagala okulaba ku gavumenti eriwo ng'ate nkyetaaga okukozesa amaanyi amangi okulaba nga nkyalina bye nteekwa okukola mu busobozi bwange, si mu maanyi naye mu busobozi bwange, okulaba nga Muhoozi tasikira Museveni. Sijja kwogera ku Muhoozi, saagala kumuwa budde. Omanyi bw'obanga toyinza kuyimirira mu luguudo wakati bwoti ng'emmotoka eziyitawo za mpaka n'ogamba nti Mukama Katonda wange olina amaanyi wekka g'osobola wanti wali mmotoka esobola kuntomera, kumba wakuyitira ogenda omuweereze. Kati yaavuga emmotoka ate emidde mu koona agenda okuweta bw'ati agenda okusiba nga amaze okutomera. Kati nze awo sijja kuyimirirawo naye nkulaga nti essuubi abantu baffe lye baali batuwadde lye litufugisiza emyaka gino 5. Era essuubi abantu lye baateekawo nti Muhoozi tasobola kusikira Museveni, era ne batulaga nti nga bwe kyali badde mu nsi luddawa. Ebyo nabyogera dda gye wataali. Nembawa ne possible scenarios Muhoozi mwasobola okufuukira president. Muhoozi tasobola kufuuka president ng'ayise mu kalulu. Ekyo tasobola. Lwaki? Tekisobola. Ate nga Pirawo agikoze. Ekyo tekisoboka ne bw'anaakola atya mu kalulu tasobola. Eyo ey'akalulu option eri cross. Option zasobola okuyitamu okufuuka pulezidenti bye bino ebiteeso by'abamawo bye baleeta paalamenti nga yeronda omukulembeze asinzizza ababaka abangi, yeeyo ng'awambye buwambi nga bwe twalaba Kabira bwe yawamba kitaawe, eri n'afuuka pulezidenti nga bwe twalabye Munangagwa ng'awamba Mugabe. Ewo wasobola okuyita oba si ekyo nga bamulonze nga vice president ne bamulonda nga running mate wa Museveni n'alekulira n'alyoka akola ki? N'akwata eki? Naye okujja nti yayise mu kalulu ka bonna n'avuganya ne Kyagulanyi Ssentamu ne butya ku makya nti Muhoozi yakawangudde. Haramu harama. Nekyo gamba nti no ku ground Muhoozi ne Ssentamu ani asinga amaanyi. Okujjako ng'oli mulalu goyinza okulonda Muhoozi. Omuntu nga mulalu ate n'omulalu. Muhoozi Masaka nga nalaba akutta ate n'omulalu naye tasobola kulonda Muhoozi. Lwaki nga ekimugana okulonda Muhoozi? Muhoozi alina kizibu ki? Nga n'abasajja ba National Unity Platform eya Katerega oba mujjukira eyagenda mu State House n'abanja abasibe kati yabeegasseeko. Golooza ki ekiyinza okugaana abalala okubeegattako nga Katerega bwe yabeegasseeko? Kubanga abannupu bangi bagenzi bakagabo basaze eddiiro. Singa abadde oli omwana ng'ayogedde ebyo ebigambo by'oyogera ngera yabuuziza ebyo ebibuuzo by'obuuza. Nze njagala ombuulire nti kino kye kibagaana okulonda Muhoozi singa yeesimbawo. Kankubuulireko. Bannayuganda si basiru. Si babuya, si mbutanda, si bikojogo ate si bajega. Okulowooza nti mu nsi eno yonna Katonda yatonda famire emu nga Museveni ajja kujja afuge emyaka 4 era ffe abasiru tudye ne mutabani we gwe bazaalire Tanzania era naye tumuwe naye atukalakata emyaka 4. Baani ababadde bawa President Museveni akalulu emyaka 4 gyonna gy'abadde atufuga? Yakawangula ddi? Ate balangiriraani? Kirungi kyekyo. Kati wesigudde kubalangirira. Si kyokka. Ate kati gwe balangiridde yabeera mu ntebe. Singa gwe balangiridde tabeera mu ntebe. Ekyo kyanjawulo. Kati awo ogambira nti bannayuganda bazibu nze obadde mu kalulu mbadde mu kalulu. Abalonzi obamanyi. Ne bajja biyikiriza wano ne bakutenda ne bakusitula ne bakukola batya. Bokisi egenda okujja ng'olina woobu. Nze tombuulira mulonzi w'e Uganda. Gw'ogamba nti bannayuganda si basiru. Bannayuganda basiru era kalu bajja kagaba. Kankuuli ekyotamanyi. Museveni ng'akkiriza okujagaza emyaka gye 8 yeyagambye nti awezezza. Luli najja ne nkugamba Obote yatukola ebikolobero bya buli kala naye nga ffe twamuleeta mu buyinza okufaanana ne Museveni. N'atukola buli kikolobero kyonna ne tukolimira Obote n'agaana okufa. Nawunzi kankugamba naye yamala n'akola ki? N'afa. Yamala n'afa. Bwe yamala n'afa ki ekyaddako? Obote yayagala nnyo mutabani wa Kena. Era yali amuzadde simanyi mu baganda beeno gye mpulira. Maama Kalulobo. Gyazadde. Ndi kubanga olajja kufuna obuwagizi bw'Abaganda ayongerezeko bwaba kyoli afuuke mutabani. Obwabalango. Ayongereko Abalango afuuke omukulembeze wa Uganda. Twesanga nga Katonda. Manyi Katonda ebiseera ebisinga obungi abeera nnyo ku ludda lw'abanyigirizibwa nga bategedde ensobi zaabwe lwaki babanyigiriza. Bw'ona nsoma ekitabo ky'Abassekabaka mu Bayibuli. Abakulembeze bonna abajjanga okunyigiriza abaana ba Isirayiri
Katonda yabateekangawo olw'ensonga. Era Katonda teyayinzanga kuwa bantu mugigi omulembe Katonda gubalaga gwa myaka agaago. Teyayinzanga kuwa bantu mirembe ebiri nga gyakubonaabona. Omulembe gwa Museveni ogw'emyaka 4 ogubadde ogw'okubonaabona tayinza kutongerako gwa Muhoozi gwa myaka 4 nanga gwakubonaabona. Wateekwa okuvaawo gwa Museveni ogw'emyaka 8 kuddewo mu Kyagulanyi ogw'okuzimba eggwanga lino okulitebenkeza n'okulitereza n'okuzimba byonna ebyakola ki ebyafa. Nze era kyova olaba olutalo oli wakati wa Muhoozi ne Odreke Lwabwogo buli lwenfukamira wansi bwe nti Mukama Katonda musaba nti aluseesa alwongeremu enku. Aluseesa alwongereko oluku. Buli lwensaba Mukama Katonda Mukama Katonda amafuta bwe gaba gaggwamu mu lutalo olwo gongere bwe gaba gaggwa ku Muhoozi ng'obusungu bumukendeera bumwongere. Bwe obusungu bukendeera Lwabwogo bumwongere. Bongere okuba n'obusungu wakati wa Muhoozi ne Lwabwogo ng'ofunirawo obwo obusungu bwe bugenda tuwonya obusungu obwo tumanyi tubiza okutwala obulamu bwo obwo obusungu bwe bugenda tuwonya obufuzi bwa Museveni okujja mu buyinza ali obulamu bw'abaagenda. Museveni najja mu buyinza ekyokuba nti obulamu bw'abali bwagenda tekyagaana Museveni kugenda na buno obusungu bw'abano naye kakati bunaatwala obulamu bwange ku ludda lwa Muhoozi ne Lwabwogo ndi kulwani n'alibaddeko ku Lwabwogo kubanga Lwabwogo nali mbaddeko naye mu Rapid Response Movement yabeeranga Makindye naye oyo sirina budde bwe kati ndi ku ludda lwa Kyagulanyi bali eri balwana ffe abakyagulanyi tuli wano katusazeeko tusaba mutonzi waffe nti ono gwe twalabye wamulabye Museveni enjovu ebbiri bwe zirwana ebisubi bye bikutuka oyinza okulowooza nti Muhoozi ne Lwabwogo oyinza okulowooza nti ebisubi bijja kutuka oyinza okulowooza nti Lwabwogo ne Muhoozi bwe balwana ebisubi oyinza okwekanga gwe olusuddemu akawa sebo ebisubi bijja kutuka nzemu ebyo ebisubi siriimu era ne we zirwanira siriwo ndi eno nengera kati ebisubi ebiri awo ewa Muhoozi eriyo ebisubi ne wa Lwabwogo eriyo ebisubi zo bbiri zigenda kulwanira munda mu nnyumba yaze ya NRM nzemu esiri ebbiri zino nga zirwanagana bino ebisubi ebibi bikwezi neze njagala Mukama atuwa obulamu mukulu Sewandagi Mukama atwongere obulamu ebintu bino ndibikujjukiza nendeta n'obutambi bwo kwezi nakugamba bwe nti ewaffe abantu bafiira wakati w'emyaka 0 na 38 bw'oweza emyaka 39 omanyi ojja kuweza 8 Museveni kyeyajaguza olyoka ofe kati nkyali naawe emyaka 40 era byonna bino betwogera tugenda kubiraba ku Facebook page yange kuliko erinnya Nabbi Sentamu Sewandagi Atiku Pakiyawo lwaki neeyita Nabbi emyaka 30 gye mmaze mu byobufuzi ku social media mu kwogera ku media zonna nga njogera tewali kye nali njogedde ne sikiraba bwe tunaaba tetuli ku mpewo wano ngenda kubuulira lwaki otalo wakati wa Muhoozi ne Lwabwogo ndwagala era lwaki ndusabirira lwongere okubeerawo era nkulaga ekikye lugenda okuwonya eggwanga lino tutunule naawe emyaka 40 olawo batoli kiraba yabiri gikyawera kubanga ono w'ekinaana takyaweza yabiri ajja kubaako zaati ekinaana kye yakkiriza bw'ogattako 10 gye tumubalira gy'atakkiriza then ayongereko emirala 5 oba 6 nze nali namubalira 227 ntitajja kudda bwe nali namubalira nga Nabbi bwentyo bwe namubalira kati Nabbi osobola okukyusaamu kukubala bino bijja okugamba nga tetuli ku mpewo byenja okugamba nga tetuli ku mpewo 227 pulezidenti wamubalira ki kitange ne mukazi we era nga tukyakisuubira nti kijja kutuuka 227 ono Katonda gwe tusinza Katonda waffe tasabwa kinene tasabwa kinene ekitegeeza 227 era mu 227 awo mwaboogera ku Muhoozi muyinza omulabako ng'atudde ku ntebe emyezi 4 oba 6 awo kati biri ebirala byenkugamba bibeerewo abali baawo banyumirwa obulamu obuddako nga Kyagulanyi yafuga naye Kyagulanyi osuubira nti alikwata ku ntebe y'eggwanga lino olaba Museveni yava mu nsiko Lwakitula yajja n'afuuka pulezidenti ng'ayina obusobozi bw'emmundu obusobozi bw'emmundu twagikoowa Kyagulanyi ayina busobozi ki nga n'aba muli ku lusegere bagambibwa okuba nti jjajja ye yabamuteekako nabalabye wano nga mubawaayiriza mbusimanyi gundi yasaze eddiiro yakoze ki nabalabye wano ng'olese wano abantu nga babawaayiriza batujjojja obujulizi
ate mugamba nti jjajja ye yakwata bakatana n'abateeka ku Kyagulanyi era bali wa Kyagulanyi bakola emirimu gye ate ne mukeera ku makya ne mutugamba nti ate basaze ejjo ne bagenda mwenaali kakati wabeerawo wabeerawo olwogamba nti mission ngimaliriza kakati ngenzi kati katana yamaliriza mission ki Nuupu ekyalinga bwe yali yamaliriza mission ki Nuupu ekyalinga nga bwe yali gwe mukulabako ate nga Nuupu gyogamba nti ewiiki 2 emabega abeegasse ku Nuupu aba NRM ebikonge Muyanja Senyonga Nankabirwa ki Oweryera Emukono kakati abantu abagwedda bamuyanja Senyonga NRM bwe yasuulidda naawe leka Muyanja Senyonga akyayina pulaani akyayina ki yali mubaka wa parliament namwe muleta aba Nankabirwa talina bwali namwe muleta aba kakati kankubulire nze mbadde manyi nti oyinayo abantu abategeerekeka abaakyuka namwe mutulage ey'abaagwa namwe mutulage ey'abaagwa Kateregga omusajja kansala Mulamba yasaze eddino n'agenda mu NRM Kazibwe Bashiru mubaka wa parliament Mulamba gamba nti Kateregga yakutte omuguwa n'agwessa mu bulamu n'aliya ku muti waggulu ateekateeka gwessa mu bulamu kubanga byobufuzi kati Kateregga yeetuze kati kyenjagala okulaga naye mugambe eyeetuze wano e Buganda ekifonerezo nga tetunnamuziika njagala ogage abantu abanene nga Kagabo bwe yasala eddiiro Lwanga bwe yasala eddiiro Bashiru bwe yasala eddiiro njagala ondage ndi wano ndi nabbi mu byobufuzi kola obwa nabbi abo bonna nga bw'obamenye baakwata emiguwa ne balinnya waggulu ku muti bali waggulu basibayo miguwa mu byobufuzi abo beetuga naye bwe weetuga ffe Abaganda nga weetugidde ku ttaka lya Buganda naye oba mu kyoli ne weetugira ku ttaka lya Buganda tetusobola kukuziika nga tetukwewenyudde embooko era abo emigo gyabo omwana yalinnya edda ku kati kano ng'akafalaawo manye embooko zibeera nnyo ku buti buno bwa falaawo n'azitema n'aziwa waagula bw'ati omulala n'agenda e Bugisu n'atugira ebisaaganda by'amabanda biriŋŋanga 10 ffe tubalinda bulinzi nga balengejjaawo n'enkogo zaabwe twazigula dda zimugenda okulya ez'okuwa abajjwa ate abajjwa anti abajjwa babasalayo entaana esimu abajjwa era biba kusala waggulu naye nga tumaze okuwenyula embooko tugenda kubawenyula embooko awo ku mugwa beetugidde naye gwe mukulabako NRM eyingirikamu ng'ogenda ku byabufuzi nabbi mukulabako Bobi Wine ayina omukisa gwonna ogutula ku ntebe ya Uganda omanyize sagala kuloota nga ntambula omanyi munanga abantu bazibu yinza okuloota nga kati kankubulireko mwami Museveni bwe yali ng'ayambadde akantu kaliŋŋanga obutaawo buno abawala abatuweererezaamu wano emmere bwe babeera bwambadde bwe buti bu epuloni nga kaliko UPM n'ettaala mu mwaka gw'ekinaana ng'era atambula akola bw'ati waliwo abaamuyita envunza waliwo abaamuyita omusikawutu baatugagala ogamba ti envunza bw'eyingira mu kigere okwata kikwanso n'ogitundula totemako kigere eyo envunza tujja gitundula abala baamuyita musikawutu abaamuyita omusikawutu baafiira Zambia baayita ne wano ne tubagaana okuyita mu Buganda ne tubayisa eri abaamuyita envunza baafiira mu nnyonyi tetwabalaba nako nga si abakubyeko nga tabakubyeko yadde oluyi waliwo abaamuyita Sam Kuteesa oyo gw'olaba gwe mu kampeyini za 1980 ebigambo Sam Kuteesa bye yalangira Museveni mu kampeyini ezo bwe mbiddamu wano tetuvaawo ku so eno ate lwaki tetuva drone etukimirawo ku ddakiika byogere ani gwofe bulijjo mbadde semanyi nti onjagaliza kubeera mu drone ate kiki kampeyini ezikyabaddemu enziro ezasinga okubaamu enziro mu 1980 ze kampeyini ezaali wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ne Sam Kahamba Kuteesa baali beesimbye mu constituency ya Mbarara North yes baavuganya mu constituency egi era baavuganya babiri nga Sam Kahamba Kuteesa wa DP nga Museveni wa UPM ekibiina ky'ababidandisi Kahamba Kuteesa n'amuwangula ne balyoka balangira Museveni bamulangira obunnalwanda ebyo kyagala kuyogera ebirala kubanga balina be bamulangira mwana wa kibi ebyo byonna naye abaamuvuma ebyo bali mu gavumenti ye bagira sebo gwe wekka kati nawe nkusaasira kwezi nga tugenda okwambala engule nga nkulengera wali ate nze nja kuyamba bagambe nti oyo kwezi mu malega muleka ayite wayingire bannange yengule teriiyo nze okusinzira ku byendaba
mbadde mu byobufuzi era abantu babuuza nga Museveni omanyi nokolo bageraganya ku Jonas Savimbi. Yes. Savimbi bukyanga alwana yali ajjeko gavumenti oyo Museveni naye abeereeyo Luweero. Nimwe mulina strategy ki ng'abanupu okutwala obuyinza? Nze sirabawo strategy, sirabawo ideology yonna, sirina kyendaba, sirabawo gundi sirina nze kyendaba. Nyongedde okukakasa nga toli wanupu. Oba siri wanupu okuyiga tekukoma. Ideology kize mulina. Gwe oyagala ffe tukwate amasasi gaffe tugajje, oyagala tufaane nga ba Hezbollah abakwata ebimundu byabwe ne bagamba nti bagenda kuba Isirayiri nga beerabidde nti essimu ze bakozesa mu communication Isirayiri kwegenda okutulisa baffe. Nedda, omuntu wange oweka sanda atamanyi omuntu oweka sanda akole ekitu ekimu. Bw'oba oyagala kulya mmere ng'enjala ekuluma togenda mu ffumbiro, era ogenda mu ffumbiro nga neoba gwe wagiguze kwezi toyingira mu ffumbiro gamba mukyala kwezi ekifi ky'ennyama sala kiri oteeke wano eyo enkoko sala kino kyenja okulya kiri kyogira naye mukyala wange amanyi kyendya ate era mukyala wo totuula ku meeza n'omuga gwe mukyala kwezi ogenda kunfumbira emmere naye ngwera oteeseteese kunfumbira ki olwaleero. Eyi maama ffe tumala na kuteesa, nze mukyala wange tuteesa nangamba nti ngenda kukufumbira kino ngenda kufumba ne kino mwanyinaze ngaali ku buzibu. Ffe tutula ne tuteesa. Nze buli lunaku kankubulyeko ewange ekyakumi obufumbo bwange buli lunaku ndya surprise. Nedda, ntuuka butuusi bwe nti nga nti ati maama omulungi Mwajjuma ate kano kubafumbye nga kayitirivu. Nedda ssebo, ewange tebikola. Nze era mukyala wange kati olaba nvuddeyo anti sooka owulire mmanyi kyagenda okunfumbira, manyi enva zagenda okunfumbirira nga nti daddi kiki envaki konze leero mami tulye ku zino nti ye za sente meka nti bwe ziti kakati kano nkateekeko nti kateekeko ngenda mmanyi bufe gye ngenda okulya. So sibeeraawo nensanga nga banfumbidde. Mwanyinaze wamono nasiwe twamuteekateeka ffe twamuteekateeka ng'agamba bugambi kubanga kwezi bw'otandika okubala ebyo tugenda kulya nnyama ng'oyemanya ya mutwalo gumu n'ekitundu ng'ogwo ogubala, tugenda kulya ttooke ng'omanya nti enkota ya mitwalo 2 ng'olekaawo, gwe kwata mitwalo 10 olinde emmere ku ssowaani. Nedda ssebo, ewange tebikola. Kati bwebebwe tebikola kati ffe tetujja kufumbirawo kati ffe ebyewaffe birala n'ebyewo birala. N'olwekyo kati gwe kyoyagala ffe tukole tetujja kikola, wabula ffe tugamba bugambi omuntu yenna gw'ogambye ali ekasanda. Omuntu ali ekasanda yeetaaga okumanya ideology y'ekibiina. Ennaku gweyirumye yeetaaga okumanya ideology y'ekibiina kya NUP, yeetaaga okumanya obaka wa values ez'ekibiina. Kwezi oli musajja mukulu, Museveni yajja okukulembera wano nga weeyatulira era ng'otegeera ideology ya NRM eriki. Yali alwanyisa ekittabantu, yali alwanyisa obubbi bw'obululu, 10 points program wali ogimanyi era bibasooka okutuyigiriza. Ffe tulwanyisa obuli bw'enguzi ngate namwe mugirya efumbekedde wano mu ggwanga, tulwanyisa ekittabantu, abakuumaddembe okujja ne batta abantu ekyeyonoonere, okusiba abantu nga tebawozeseddwa mu makomera, obutali bwenkanya okudiibuuda ssente y'eggwanga. Omuntu naddira Embaale ng'eyina disitulikiti 7 ng'evaamu ebbiliyoni 2 n'agiwa ebbiliyoni 2.64 nga Wakiso esinga Mbaale obunene n'obungi bw'abantu erina disitulikiti emu ng'agiwadde biliyoni 89 nga yagiggyemu tuliriyoni. Obwo obutali bwenkanya ffe tujja kubulwanyisa tugambe abeekasanda kijja kufaanana nga bwe tuli wano. Kwezi eyafunye miliyoni yo gye wagifunye oli enkoko amatooke n'ennyama. Sewanda gy'alina 1000 asibirire capati n'ekikomando n'amazzi. Ekyo kye twetaaga, si kuddira kwezi akola miliyoni ye yali ekikomando. Sewanda gy'alina 1000 yali enkoko n'ennyama. Bye biri mu gavumenti eno ebitugenda kubirwanyisa. Tugenda okulwanyisa gavumenti eno. Kwegamba mu bufunze mwagala federo. Abantu okutuula awo. Mbuuza mbufunze mwagala federo buli kitundu kyefeeko. Abantu okutuula awo bo abatono ne beegabira ebyobugagga by'eggwanga lino lyonna n'osanga akeedi gundi ya kwezi, edduuka gundi lya kwezi, minisita ow'ebyenjigiriza mukyala wa gundi, akulira chairman wa Makerere University nti oyo mukoddomi waffe, nti aduumira amagye g'oku ttaka oyo mutabani wange, akulembera UNRA oyo mwana wa ssenga wange, akulembera Kampala Capital City Authority n'abaddako. Ebyo bye twagala okulwanyisa. Tutereeze eggwanga lino
buli muntu abenga aliyeyagaliramu ng'omuganda n'omunyarwanda tewali avuma munne ng'omuntu ayinza keera ku makya n'alangira Kyagulanyi obusosoze naye nga Kyagulanyi mukyala we yeyitungo mulinaanye ye Katana addako ye Rwabongo ya Nubian Irisi Muganda naye talina na kika kyeyeddira naye ne mulangira Kyagulanyi nkyasosola ne muddiro ne yaddira abooluganda abako n'ab'emikwano abalinaanye ku sowaani ye ne mubasiriikirira ebyo tubitunulira mu myaka gino ekinana era nze njagala kulowooza nti mwami Museveni ng'omaze okujaguza birthday y'emyaka ekinana obukadde magezi takubulira kyamukaddiya tutunulira mwami Museveni ku myaka ekinana ng'atunuulira eggwanga lino butya bwe linaabaawo nga ye taliiwo ekyo kikulu mwami Museveni ng'atunula ffe abaliwo bwe tunaaba tuzze mu buyinza nga Kyagulanyi akutte entebe agenda kwongereza ku Museveni byazimbye oba agenda kumenya byonna tusaanyeewo obutayagala kulekawo kantu kona bayita Museveni ekyo mwami Museveni wateekwa okukitunuulira bwe tunaazimbanga ebipya omuntu atuka okulowoozesa nti Uganda yatandika na Museveni bano abaana abato balowooza nti Museveni yasoose okulembera Uganda eno naye nga yatandika ne Sir Edward Muteesa Museveni abadde wa mwenda tuteekwa okumanya nti Museveni mu myaka gino gy'avaawo ensi eno agirekedde ki waali Museveni alina ebisumuluzo ebyo bibiri alina ekisumuluzo ekitwala mu kubonaabona n'ekisumuluzo ekitwala mu kwesiima nze nakugamba nti ebbanga lyonna litubaddewo era litubaddewo teriyo muntu nsi mu Afrika mu kunoonyeza kwenkoze yali ekulembeddwako omukulembeze emyaka egisukka 3 ng'abaddemu emyaka 3 neefuna emirembe nga ye akulembedde emirembe gimulemye okuleeta Jerry Rawlings bwe yafuga abantu obubi n'attaba n'ababufuzi bonna okubamala mu nsi eyo n'asigala nga bwe yejjusa n'amanya nti byakoze bikyamu yatuula n'addira ekisumuzo ekitwala Ghana mu kubonaabona n'akiziika najja ekibatwala mu kwesiima n'ateekateeka amagenda ge Ghana gy'emirembe kwetambulira Daniel Toroitich arap Moi yafuga emyaka 29 byonna Museveni byatukoze wano ne Moi yabikola Kenya okujjako kimu kyokka Moi teyayavuwaza bannakenya baludda lumuvuganya nine kati president tayavuwaza sente nga muzifunye bannange amateeka bagasomera waago kubanga gwero yawa Museveni sente z'abawaka opposition ze mulidde ntono muzimbye n'ekitebe mu mwaka gumu muzijja ludda Museveni azituwadde n'ekyewuunyisa Museveni awa Nuupu n'ezimba ekitebe naye ate ye NRM eyiye yagaba tasobola kuzimba kitebe tovula nti yayagala nnyo omwana okusinga okweyagaliza yayagala nnyo omwana omanyi nga tebananzibako pikipiki yange waliyo ebyayiyaye maganja ebyo byajjanga ne biŋŋamba NRM yakuwadde pikipiki pikipiki yaffe NRM yagikuwadde ne mugana naye NRM ng'ateeba mbi nnyo n'ekwata Sewanda gy'owa opposition n'emuwa pikipiki nga gw'omusajja owa NRM atambula ng'ogiyimbirira ng'osiiba weeyaguza lujjo tolina yadde akaana akali mu ssomero lya NRM egabidde aba opposition sente okusinga abantu baayo kati bagiwagirako ki anti nange kyembuuza kubanga naawe gye wali tolabanga biba bya bulimba naawe gye wali era aba opposition bangi nnyo bamanyi abafunye sente abasajja abayibbo bagamba bwe bati oyo ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya ayagala omwana okusinga nnyina nze omwana wange mbaagala okusinga maama wange nze gwe ng'oyagala omwana okusinga nnyina eyamuzaala maama we era nze abaana abange mbaagala okusinga mukyala wange maama we ayagala gamba mukyala wo omusinga okwagala abaana ababo ye amanyi bw'abaagala naye nze mbaagala okusinga ye Oluganda tulumanyi bulungi kankuddemu kutereereze oyo ayagala omwana okusinga nnyina oba ayagala abaana okusinga nnyabwe aba ayagala kubalya maama we yalina okusinga omwagala ono yazaala omwana gwe yaluma n'amuyitako n'akolawa tewali muntu ateeka kumusinga kwagala mwana we ekyo kituufu naye waliwo kati mwami Museveni bw'abanga ayagala Nuupu ne babasula ne kasasiro mwami Museveni bw'abanga ayagala Nuupu okusinga NRM faawo twamutebuka naye ajagala nnyo ayagala kugirya okimanyi ti abaagala naye tajja kutulya abawa billions abawa lidika lindako abawa buli kimu mwami Museveni atuwa billions ente ze azitunda mu katale ky'okufuna billions ezo zaatuwa mu gavumenti ye abateeka mu budget gavumenti ya mwami Museveni oba gavumenti ya Museveni toliko kubuusabuusa kale namwe mugigendemu
eyo government ya President Museveni yasalawo nti olwaliro minister waali enkya minister taliiwo olwaliro gwe gundi ogenda wano era nga bagambye kwe kuteekako musango tolabanga mubi kubanga abanga ye nannyini gavumenti nga yasalawo naddira ffe abali mu NRM abasajja be abamubeererawo essaawa 24 ne tulwana ne Basewandagi nga batuvuluga ne tujja wano kwezi bw'amala okukyaza Basewandagi ne tumusaba naffe atuwe tugende tulwanirire bo ne batambuza ffe ne tutambuza ebigere ne twerya enkuta nga tetulina na mwana n'omu ku university tetulina na mwana n'omu alina sikaala ya gavumenti ate n'aziwa Basewandagi n'abagulira pikipiki ne batambulyamu then Museveni yandibadde yagenda dda nga ne mukulembeze takyalimu kakati Anita Amongo yali waawa yaliwo FDC ali luddawa kati omuyitawo FDC Kayebwa yali wange kati omuyitawo FDC Museveni abudaabuda nnyo abamuvuganya okusinga baali nabo ekyo njagala okitune kati Kiwanda yabadde akaaba nga Kiwanda agamba nti nti President Museveni bw'atamuwa pensioni ye ey'obukadde 10 n'atamuwa ne V8 gye yamusuubiza agenda kwegatta Kiwanda eyaliko minisita akaabira ne pensioni y'obukadde 10 ate era yagambye agenda mu Nuupu ng'ali minisita singa tebamuwa V8 ye ng'anona ki mu Nuupu ani amuleeta tageza ajja nze nina abantu benkakasa nti bwe ndibasanga mu ggulu ngenda kweyambulamu engoye zonna eggulu ndifulumye naye gwe ng'oweekalakasa nnyo ne mu ggulu ojja kwekalakasiza Katonda wattu era bwe nkusanga mu ggulu mmanyirawo nti lino si ggulu kino kifo kirala mwe tuli era nfulumirawo ate olifuluma ng'okyalina obusobozi obufulumanyo kati Kiwanda mujja kubeerayo mwenna Kiwanda eyagamba nti bagenda kuba akabonero ku linnya lya Museveni n'erya Muhoozi n'erya Janet Kataaha kati ng'enkyagamba nti wa Nuupu tonnagawulira era nga nsanga Nuupu ng'asose kukkuluma bamusuubiza V8 ne batagimuwa ne bamusuubiza pensioni y'emikadde 10 ne batabumuwa enkya ne musanga mu Nuupu nze Sewandagi ne simukuba ate onoomukubira luddawo agenda kwesimbawo Mityana North ng'ani amuwadde fa aba Nuupu era ajja naye ate muleke kulowooza nti tuli bajega nnyo omwaweera Lubongoya eyakwatanga briefcase ya Museveni yagikwatirawo ate kakati Kiwanda oyo wolokoso akankulaga ekifaananyi wano gakutte bwagikwata ompaaki omutwalo ngulina wano kale gujjeeyo omutwalo nga batwogera gujjayo sente briefcase yalagikutte nga agikutte kola ya Museveni mwaka ki tombuza mwaka ebifaananyi soko yogere ku mwaka gwe wabeeranga mwena kubanga nange mu 2322 nabeeranga nsobola okukwata briefcase ya Museveni nawe wali ogikwata nalinga nsobola Nuupu teriiwo kiraba bw'obanga nawe wali ogikwata nga oli mu Nuupu n'emyaka 2 Nuupu teriiwo kakati awo bwe buzibu mulina kati Museveni bw'abanga gwe ate mmwe laba mwe twaba tebuse nnyo bw'abanga ova kumenya Tayebwa n'omenya Anita Amongo nga tebanaweza na myaka 10 nga bavudde mu FDC nga bo Museveni abakozesa mwe ne mulowooza nti ffe bano abaali babaddeko ne Museveni emyaka 2 emabega balubongoya bo tebajja kukolera ffe then ogwo omulimu gwe muzannya ate akazanyo kwezi ke muzannya tukalaba nyo kimanyi nti abantu babatebuka dda nti mwenna mukolera muzeeyi mwe be tusinze okulaba nze simukolerangako era siina gwe nali negaseeko bino byennyini byoyogera kati bino byennyini byoyogera noyingira Nuupu kwezi ne Lubongoya n'ava eri Museveni yabanyiizaako ennyo katonda kankubulireko nze Senta Musewandagi bwe nvaayo waaliwo Democratic Party eyo saagikolamu ne nkwata muzeeyi Bidandisa linange ne tutandika ekyaffe People's Progressive Party ne tukibeeramu emyaka egyo kyakunyiiza okuva mu People's Progressive Party munyiivu kyakujjayo era sivangamu okira nti Museveni yakujja eri n'akuzza eno sivangamu nti nno nanyiize nze bwe najja wano e Lubaga nga nzize okwesimbawo ng'alina amaanyi wano e Lubaga eyalina abantu be nanneegayirira mwami Sewandagi jangu nkuwe kaadi maama wange Joyce Nabbosa Sebugwawo ebyembi maama wange Joyce Nabbosa Sebugwawo eyandeta mu FDC nandekamu ye n'agenda gwe n'osigala mu FDC namugamba nti eyo gy'olaga siyinza kugenda eyo waliyo abaseze eyo gye navwa sisobola kuddayo eyo waliyo ekyangobayo ngamba maama bayi era netusiibulagana bulungi n'akola kinaagenda kati nga nkyali wano ate omuwa butwali n'emmere ye ne mu FDC n'ayingiramu n'emmere ye n'ajabulamu ebitundu 5 ne ŋŋamba kooti nali ne muto wange ono nga tutandika ki nga tutandika ekintu kyaffe kino ekya people power n'agula emmotoka eya PPP
kangende wa muto wange musaba mpe ku lift olwo ogenda waani ate liyo muto wange omulala atali Kyagulanyi kwe kwezi gwe muto wange nze ndi mukulu wo kakati ate lwaki bwenjogera kumuna eriyo muto wange omulala ayina ekibiina ekyebyobufuzi nenga mweyagalidde bannange nemuva mwenaalemudda mu nuupu bwe bakwezi era emu ku nsonga lwaki sivaano ku kwezi midiya era nkwagala ku kwezi midiya wano ate lwakuba babaana ba Megatron bo mbakubiramu bwenti mbakoneramu nnyo mwe bonna mwena big up mbawane ku nnyondo naye kwo ku kwezi midiya kuno ensonga eŋŋaana okuvaako kuno musinziira kuno ne mutukuba amagye amavundu ne mutusiiga enziro ne mutuwaayiriza Museveni bweddira sebo Museveni tasobola kuwa baana b'ennyama naye agiwaffe abanuupu Museveni tasobola kuwa baana be byakulya sigamba nti baana be naye abiwaffe mwe kennyini mwali baana be n'abadiployinga mu nuupu kati Sewandagyigo omusajja akoledde State House emyaka gyonna kyekyakunyiza nodda mu nuupu Lubongo ye yali akwata briefcase kyekyamunyiza okugenda mu omanyi kati ekizibu kyolina olwokubanga oyagala okubiiya Lubongo ya oyagala okubiiya Lubongo ya omusiiga enziro kakati lwali wanira kimuganda wange Nyanzi kati enziro gy'otusiiga Nyanzi mwagala okamala enziro gy'otusiiga emansuka Nyanzi mutegeera enziro emansuka nze kankubuulire gwe sitegeera nkyogera kati nti gwe sikutegeera kati Nyanzi mutegeera enziro yo gy'otusiiga emansuka n'emansukira mukulu wange Nyanzi emansuke n'omusiiga pupu kati ekigendererwakyo ekyo ekigendererwakyo olina gwewagira eri mwenaale nze Nyanzi muwagiranga Nyanzi era mwagalanga Nyanzi simwagalanga wanuupu era Nyanzi waba tannaba kumanya nti tannakutebuka kumanya nti olubususu nze okwagala Nyanzi mwagala bwagazi nga bwe njagala Semaganda ono agenda kujja wano Lwaga House nga bwe njagala Juma Waswa omanyi Putin kye yakoze mu Amerika ate gwe naawe obakubanga weesimbye waffe naawe nandikwagadde n'ekitono omanyi Putin kye yakoze mu Amerika simanyi yagenze okutunulanga obululu bwonna gwe buleeta Alice Kamala ng'ate Alice Kamala tamwagala nga musajja we gwayagala ye Trump n'agamba nti Mukama Katonda nkoze ntya n'akeera ku makya n'agamba nti bannange mpagira Kamala abantu bona bagambe nti Putin tayinza kuwagira Kamala tukuvuddeko tugende wa Trump kati naawe byoliko kati nga bwe mugamba buli omu awagire Museveni oyo ayagala Museveni oyoyo lwaki Museveni kanga baana yisha Museveni olwaleero wano Museveni saagala kumugeragera ine kankuwa ebyokulabirako singa okwata ettu ly'embizi manyi Kasiba nti yakugaana okukayita mutambuza ddembe yangamba nkayita embizi anti ye vice chairman w'abali b'embizi chairman w'abali b'embizi wamuleta wano ekayibanda omumyuka we yangamba nti omumyuka we Ssuuna Bbeemi omumyuka wa Kayibanda yebalamaze Dawudi mpozi nga yamugobye kati omumyuka w'abalamaze ye muto wange Kasiba nte ngenda maaso mpulira kati bw'okwata ettu lya mutambuza ddembe ng'okaguze bwoti n'okateeka ne boona akasiba mu birungi ebifaanana bitya n'oyingira nako muzigiti oba oleeta obuzibu kamutambuza ddembe ne bw'okwata akafi nga kenkana bwe kati n'oddira Diana y'ennyama y'ente bamaze ozisala bazireeta Diana museera ng'ejjude eriko ennyama ente 100 kano akafi ka mutambuza ddembe akenkana bwe kati n'okasuula eri waggulu ku nnyama eno wansi ennyama etuuse wano tekasuddeeko naye n'okasuula eri waggulu ku toopu eno yonna ennyama eba haraamu era eba nfu si kyokka toteeseka nakanyama ka mutambuza ddembe naye bw'omala okukwata ku mutambuza ddembe ogooti n'ojja n'okwata tulina ente zaffe 10 naye n'okwatako kimu ku kyo bwe pa byonna ebisambi 10 kuba ente 10 ziba n'ebisambi 10 ebi n'emikono 10 ebi bwe naye ng'okutte bukwasika mutambuza ddembe n'ojja n'okwatako ku kisambi kimu bwoti ennyama yonna eba haraamu ye musajja wugo obadde otugamba emyaka era ensonga lwaki ffe tumwegayirira nze njagala kwegayirira President Museveni aleke kulowooza nti okukuuma byakoze twakola manifesto yaffe mu 2000 bagiyita consolidating the achievements of the movement amaanyi g'obukristaayo g'olaba kati
nti kumpi mu nsi yonna abakristaayo bali ebitundu 3 byakuna ku buli bantu bonna abali mu nsi yonna gava ku kintu eki ye Yesu omutandisi w'obukristaayo okujja mu nsi ng'alina ekigendererwa n'akola ekigendererwa kye n'amanya nti kiweddewo n'atuukiriza olubimbi lwe n'annyuka n'addayo mu ggulu singa Yesu teyalemwa kwekuumira mu nsi eno kuba ne leero ng'akyaliwo kuba yali Katonda ng'okufa yakukomako nga kusikwe kukoma ku ye yali asobola ddala bulungi nnyo okugamba ti nze nga Yesu sijja kuva mu nsi eno kamberewo nga ntambuza obukristaayo paka lwe bunaakola ki naye yamanya nti amaanyi gaabwo gajja kubeera mu kugenda kwe